oyagala beera kinga okuze beautiful bwokula oyagala obeere beautiful oyagala kabuga nkagenda mu maaso kano kakunyumiddeko ki kana akagaali sooka ombuulireko kakunyumiddeko ki okusinga kanyumiddeko nga kakutambuza tuli obadde otambula ng'okola ki nga oba otambula okola otya ng'okola otya neyogera nnyo Rania akafunye wano nga takataddemu wadde so n'abalina wano obugaali bw'abaana wano abaliko obulemu bwa bbeeyi naye waayo omuzyasi ayinza okuvayo nakwasaganyizaako so mukyala Naluyima akugamba osobola omutuukako ali mu Wakiso district Kira municipality bweyogerere ekyalo bakiyita Wall Spring enamba y'essimu abantu ogigaba nkigaba siina buzibu tusome enamba eyo tomanya abantu bakutuukako direct nga tebayise nawange eno bannaaye 0700 919 370. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155. Mase, muno mulaba ali mu kutambula vaayo mu ntebe. Oyo kuya mulaba edduka. Ofunye akagaali kati ekyo onasobola okavuga kanyuma kati ekimanya nogenda tandika oyiga okutambula ebyaddala si ekyo afuga tulabe kyekyo kuya one kusomera ndowooza kati ojja kgenda siwe kiri sooka oyimiriremu okaawo ojja kusembera awo omukutu gutandika osinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad tuli wano ne kuya si kyekyo Rania eno ojjukirayo lwetwajjayo luli oba tewajjukirayo afaananyi kavaayo naye kiri ojjukirayo leero ebigambo nga bitiriti tojjukirayo wano twajjawo lwintu yingira wali mu ofiisi mami nakukola masaaji nakuwa ebitabo tojjukira ojjukidde sooka otumire ku bakulaba otumire mami blessing n'abawagizi bo ndabira bonna gyali naye enjo sound yaffe yakolaze nti kweyerikirira akulabira yonna gye gyali olwo tiktokers banno bakwano baba bali ku tiktok sooka obatumira bali ku tiktok abakumatira batumidde nje obatumidde nti ki ojja bbawaayo ki yabawaayo sweet yabagulira sweet omukutu gutandika osinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad bannange kuyo ne gwe twali naye twatandika emboozi ye sometime back with the Asha Blessing twakola emboozi oluvannyuma lwokutandika omulala ku mukutu gwa Asha Blessing mukwano gwa Vairota tugenda tandika okuba nga tufollowinga stories ntukola story yasooka ntukola ey'amaama n'endala mugezi ng'adde ng'abawamu obuyimba abo naye mu makatikati awo nga tukola story ntufuna muzira kisa that is Maama Naluyima n'alaba omwana ono n'agamba tumuleete
because yalina experience mu baana bano waliwo bayita ba spine bifida oba byenjogedde byebyo. Then wabawo n'abaana ababeera balina like emitwe gye bajazimba bwegiti n'ababeera balina kibaloni ku mugongo ababudaabuda. So ne tumuleeta ne banyumyamuko embeera nebeera ng'etambula. Bwe twamuleeta yamuwa ebitabo n'amuwa n'ekkalaamu n'agamba omwana atandika okugenda ku ssomero okusoma. Naye ebimu ku Rania bye yali akaaba. Ojjukira bye wali okaba n'ogamba tolina stamina. Okijjukira ogamba tolina stamina. Kati mami yonna atusuubiza n'atugamba agenda kulwa n'okufuba okulaba nga Rania naakola ki? Nga Rania naafuna stamina. So bino byonna byolaba akagaali kano ke baleese olunaku olwaleero ke baakoze akagenda kadonatingira Rania oba akadonatingira Rania olunaku olwadde kulaba nga Rania ng'afuna stamina. Bakaita kahooka. Bakayita bati? Wooka. Okay. So akagaali kano bakahooka oba kawooka nasinga okumanya. So Rania agenda banga akozesa ayongera okuba nga afuna stamina, aguma amagumba, asobole okutambula because it is possible asobole okutambula. Mumulabanga alina omuntu munene waliwo n'abayina egisinga wano eno naye nga batambudde ne bafuna amaanyi. Mami akozesa akukola masaji. Mami nalima gwe yagamba akozesa yeewaka nga muli yeewaka. Mukola masaji bibeera bitanga mubikola. Oluli wagamba nti nno binyuma naye binyuma nga muli yeewaka. Babikozesa batya? Osobola okundagamuko oba kala nyumiza? Bisobola. Gezaako tunula eri babeere nga batulaba nga tunula eri wa enjogaala. Okay, oli oyagala kavuga kuba ndaba osindikasindika kakunyumidde. Osindika tulabe ng'olinnya akasozi. Gezaako kufuna ekifaananyi kirefu. Ate sokoddemu nko livansi tulabe oba nga mbe manyi nokavuga livansi. Okay, awo obeera odda livansi. Livansi nzibu ogirabye z'amagulu emabega. Then nga osika livansi agala kavuga nga kagenda mu maaso. Kano kakunyumiddeko ki? Kano akagaali sooka ombuulireko kakunyumiddeko ki okusinga? Kanyumiddeko nga kantambuza. Nga kakutambuza? Luli obadde otambula ng'okola ki? Nga oba otambula okola otya? Ng'okola otya? Neyogera nnyo leero. Nga ngwa. Obadde otambula ogwa. Kati onaddamu okugwa? Onaddamu okugwa ekigongo olina akagaali? Kati ogenda beera champion. Abakutuma ne ku dduuka n'ogendera mu kagaaliko olina emmotoka. Wadde agamba oyagala mmotoka wadde wanziyeko ebisumuzo by'emmotoka ovuge kati ofunye eyiyo. Eyange okyajagala? Naye ogyagala? Okay. Kale banaye tugeza kulaba nga tufollowinga twagala tufune essanyu ery'amaanyi nga tulaba nino ng'atambula ng'afuuse omukazi ow'amaanyi ng'afuuse champion ebyaddala. Waliwo akayimba ke wayimbako okwo aka Pastor Wilson Bugembe gamba Katonda yabaddemu eno ensonga. Kituufu Katonda agibaddemu ensonga eno? Agibaddemu Katonda? Sooka obenga atuwamu kasani Katonda yabaddemu eno ensonga. Katonda yabaddemu eno ensonga. Yogera yimba nnyo. Katonda yabaddemu eno ensonga. Yimbawo Katonda yabaddemu eno ensonga. Haleluya Katonda yalimu watyasinga. Katonda yasinga, Katonda alimu eno ensonga. Olina essuubi nti nosobola obeera omukazi ow'amaanyi? Oyagala kubeera ki ng'okuze? Oyagala beera beautiful. Sokoddemu? Beera beautiful. Oyagala beera ki ng'okuze? Beautiful. Bw'okula oyagala obeere beautiful. Alaali tunula enene wali enju wali mu kamera babiri nga bakulaba balabe beautiful. Omwana ayagala obeera beautiful. Muntu ki gwosinga okwegomba mu nsi bw'oba otunula n'olaba abantu abali mu nsi? Mami wange namwe. Ani? Mami wange namwe. Ye muntu oyisinga kwegomba mami wo naffe? Fe otwegombako ki? Mwe mbegombako kubanga munjagala. Otwegomba kuba ate mami yo osinga mwegombako? Mami wo bw'ogamba oyagala nnyo mami wo naffe mami wo osinga mwegombako? Mwegombako kubanga yangulira siripa. Mwami wo omwegomba kubanga yagulira siripa? Tukabanange Rania bashikuya. Okay, banaye emboozi z'abaana abato nti bwezi zibeera ziri but we are trying okulaba nti tutetenkanya obulamu bwa Basho ono abeere ng'abeera omukazi w'amaanyi abeere champion not so one day one time ojja kutambula obeere w'amaanyi.
Okay. Kayimba kirero kumpayo kakalala akapya kutonyimbiranga. Noma. Le. Omukwano gulunga kadali. Otakula wasisi. Let us put and see. Nere tuli bulungi mu Bible. Webijo tebirimbya sosola. Ani akayimba? Spice Dana. Spice Dana omwagala nnyo. Tuno watubeerenga tulaba. Omwami Spice Dana akolera. Kale kasooka tukwatinnemuko katono tugenda kuba nga tukomawo twongere okunyumya mu Kemboozi ne Rania nenyongera okujjukiza nti agala okunyirira Betty's Touch and Beauty Studio atambula ku Mamungo Cafe lero gana tukola airport pickup so you book with us tukutambuza paka wakewo mu ku mulyango Jesongo Muhammad katukomewo tulina mukyala Luyima waneeno ne kuya Rania yakabanga nnyo stamina I think abaze mu following kuva emabega so etwajja waneeno ewa mukyala Luyima n'atusuubiza n'ogamba agenda kulwa n'okulaba nti at least stamina ya kuya ekomawo si ekyo wagamba stamina esinga okutawaanya not so olowooza stamina enaatereera lwaki ova ku kyogamba stamina eyinza okutereera facing eno woti tunula eno woti bakufunidde akagaali ogaye bakayita batya kano tunula eno woti eno omukono guno gukwate wano guno gukwate wano waneeno kwata waneeno guneeno guno gukwate kati guno gukwate eno otunule eno woti anti guno sembere eno sembereko woti guno gukwate wano tunule woti ene wa enji ogaye bakufunidde akagaali bakayita bataka na akagaali kawo woka so onakatambuliramu kakunyumidde okavuga mami sooka omwebaze akagaali amiina nnyabo ate bw'osaba mukama awulira alla agenda kumpa emikisa mingi Rania njagala otambule amagulu gagume njagala okavuge mu wiiki 2 nga tukatadde nawali ng'osobola okutambula oba nyiyambulira akagaali akayimba oba niyeyakatta kayimba ne kafa kati ogenda kuvuga kano nga ko kayanguya nga stamina enywera si kyekyo nga bwe bampita nga ntambula speed ng'ogenda ne ku ssomero ku speed ng'odduka n'emisinde nga nyatwala waka nga weevuga ogenda kwevuga weetwale ebyo ebyokuyuga bijja kuba biweddemu nga tutambula speedi nga twanguwako si kyekyo kano kawooka kasinga kukola kyennyennyo kati wooka ene muwa support mu bbali ne mu bbali okira nti ayingidde munda kati biri byeyali agwa luli muno aba tasobola kugwa kaba kamukutte mu sides ate ne maaso wano tayinza kuyitako kugwa ate kati tasobola kugwa mabega aba agwa mu maaso oba mu sides byonna kati bataddeyo bagaddeyo n'okumwongera mu sipiidi ng'atambula oza kayinza twala bbanga kisingogezako kitunulira omuntu onaabanga agenza yongedde okunywera awo kaleke tukole kayinza olowooza kutwala bbanga kati nga Rania bw'ati nga bw'ali kaneeno kale akantu mu mwaka gumu Rania yajja kuba akatadde wansi nga takeetaaga nga tukawa omulala ng'atambulira ddala ng'atambula yekka kuba kati ekitutawaanya agwa tetwagala agwe stamina tennanywera naye tetwagala agwe kukosa ate ebitundu birala already alina challenges mu mugongo nawa kati kano kajja kuba nga kamuprotectinga obutagwa nga kamuyambako okwongeramu speedi ate ne stamina gyakabira ejja kubezze ajja kwongera ndoza abantu bafe abatulaba muba muze mu followinga mukyalina Luyima tuyina abantu bafe abalaba abawera tuyina emitwalo n'emitwalo gy'abantu kati abagenza balaba batugata ku TikTok ku YouTube n'ewalala era tusanze abantu bangi nga bayina challenges mwe bayita era abamu bagamba olaba Rania atambula olina osanga olina agamba nze owange yagaanira ddala tatambula ali awo waatyo kyemanyira abamu bajja genda bagezako kutuukakoko mpola mpola
naye abantu ng'abo abakyali sitaaka abali eyo oyinza kubagamba ki kusaidiyo? Nze mbagamba kimu toyinza kuba wekka mu kasonda ensi neemanya nti gy'oli naye bw'ojja ne weegatta ku banno ne mukaaba mwenna byanguwako. Singa Rania yatuulayo mu kasonda ke sanditegedde nti alina kye yeetaaga, naye engeri gye yavaayo yasobola okuntuukako ate tubaddeko kye tumunoonyereza ne tukifuna. N'abalala mbagamba bajje eriyo abazira kisa bajje okutuwa. Ati waliwo ate n'agamba naye nga sirina ssente kugenda gula buwooka obwona ku biki. Ffe buno twafunye bwa bwereere. Eriyo ow'ekiseera yatuwadde wheelchairs, yatuwadde walkers, yatuwadde standing frames ku bwereere. Kasita ovaayo n'olaga ensi nti omwana gy'ali abatuyamba gye bali. So nawe omuntu ali endowooza mukirabye abadde beebuuza ebibuuzo Rania akafunye wano nga takataddemu wadde so n'abalina wano obugaali bw'abaana wano abaliko obulemu bwa bbeeyi, naye waayo omuziasi ayinza okuvayo nakwasaganyizaako. So mukyala Naluyima akugamba osobola omutuukako, ali mu Wakiso district Kira municipality, bweyogerere ekyalo bakiyita Wall Spring. Enamba y'essimu abantu ogigaba? Nkigaba siina buzibu. Tusome enamba eyo tomanya abantu bakutuukako direct nga tebayise nawange eno bannaaye. 0700 919 370 07 00 919 370. Eyo bw'eba ekulemye waliwo ne MTN 0772 983 484. So omuntu ali eyo nga abayina spine bifida na hydrocephalus babayina emitwe eminene, abaana abazimba emitwe n'abaana naye n'abalina challenges abalala eri aba cerebral palsy kuba nabo oluusi beetaga standing frame ne walker. Eriyo n'abalala nga challenges nyingi nga zaamukuŋŋaanirako ng'alina kutuula mu wheelchair nga siwa spina bifida bahayita. Oba osobola omukwasaganyizaako n'omuyambako. Nze teri mwana azaalibwa ng'aliko obulemu n'atankwata okusinga abaana oba n'abantu abakulu. Ne bw'abayo nga muntu mukulu ng'alina challenges era tuyinza okunoonya obw'abakulu gye buli ne tubufuna. So banegezaako bakugambye nti ojja kufa wekka kimugunyu ng'oli eyo, naye bw'onaaba nga eddoboozi olisitudde olabe nti osaba ku buyambi, then tambula weetagisa kujja buzituuka wano eno ne mukwatagana ne mukyala Naluyima ne tulaba ekiyinza obba nga kigenda mu maaso. Abasiraamu bagiyita osobola okusaddaaka saddaaka ekulukuta sodaktul jariya. So kyekyo tuyinza obutasuka olunaku olwale tujja bantu ngeri okukomawo n'okufolowinga ebya Rania paka tuyina essuubi nti Rania ajja kutambula dduka emisinde abeere omukazi ow'amaanyi. Wangamba oyagala kubeera kinga okuze? Njagala kubeera champion. Champion w'emisinde ndowooza. Champion kuya. Champion w'emisinde agenda kudduka emisinde. Stamina ejja kuba eweze. Stamina egenda koma bulungi nnyo. Kale nkoze ne Angel Marina wano ku kamera tujja kuba nga tukomawo mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.